program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Mugana wange ebiseera bisinga bungi wetukuba muziki bwati baga nti no you know what waiko kuba side ne tugati no fe byaffe biba bya mirembe ebyaffe biba bya alaali ebyaffe biba bya mazima ebyaffe tuogera biriwo nolwensonga munafa tuliriza wamagobera ngokedde ku amachago nako ngo limu na mulungi nnyo mugana wange atuliriza wasuze otya no webaleko mukama katonda akulesewo lwakigendererwa nolwensonga ewesu neko kubanga munango oli mulamu ate era wewaneko gameti ne what ndi wakabi kubanga ni mulamu kubanga nekuuma nga ni mulamu kubanga teri akwagala teri akwagala ekyo nkigambye nkwaniriza tata mama kasobera ngozikuse ku machago na kulwaliro ngoli ku Impact FM radio samayinja ngo kibaiti no mugana wange weekend engiddewo akanyama enkoko mwino kwanti mulya na enkoko jogo kwanti olya liye kokene kuzamu obulamu etegera kwanti ekulwaza wetoge kweyo munafa tuliriza waloba nafa batatuwagalira ddala nga baga nti no kale bakuleetera enjala ne bakoya n'emmere n'olya emmere n'ekulwaza kansa kanoga yali akuyamba ki teriyamba teriya kigendererwa webale nnyo makasobera ng'olya enkoko giweekuliza oba gyoguze nga bagikuzizza nyoga enkoko ennansi notalya buno bukiyokiyo wiiki bbiri ng'olya enkoko bagikubye eddagala n'egejja n'erikoma eri n'ogirya n'ogamba wa bannaye kikambwe nnyo mbolo kuba enjala ekuluma mubafuule enjala beruma mubaleetere enjala mubakolere emmere tebajja kugigaana yali pulaani emu kwezo ez'abasajja balina blueprint ey'ensi eno abakuba ndi batwala eggwanga batwala ensi nga baginyakula ku Katonda ekyo kyo bakyogera mu lwatu era kakigira mu maaso mukiraba nako wama nkwaniriza gwe ssebo n'ennyabo kasobera ng'okitegedde nti nokkiriza obagaana olina okuba nti obeera ng'oli mulamu omubiri gwe okimanyi nti gwetaaga amazzi ago geetooga n'okuba nti oganywa ne mazzi g'onywa weetaaga okunywa amazzi ge tuyita mineral gennyini naggamba nti nno twafa kiyita miss education bakusomesa ekinogano kituufu n'okirifeninga n'ofiira nawo oga kituufu kati abantu mumanyi tino mineral amazzi gabeera mu mikebe ge bakola mu mugundi ge bakola mu factories ne oddamu n'ogamba nagamba nti omufirika gwe olina okuba n'obwongo bwa mirundi ebiri kkiriza obagaana obwongo bwa mirundi ebiri bwe bakusomesa mu kiraasi buno bwe batulekera wano nga balagano batutraining nga tulina kubeera baddu n'obwongo bwennyini obuzaale bwe bakulekera bajjajjabo taata obwakuwa naye bwolina okupasinga ono ku baana bo generation negenda mu maaso kakati nno obanga okyalina buli obwebibiina batugamba mbu minowota ge mazzi ago ge bapakinga mu mikebe ne basaka ekigambo kyokka mbukifuula mu minerals ne batakubuulira nti bwe otundeko nakuli kuliko kibata chemical composition etegeeza chemical zibateeka mu soil chemical water not mineral water. Mineral water ge mazzi gennyini ago butonde mukama Katonda ge yakola agava mu nsulo ago ge bayita mineral water munaffe kale oba oganywedde munange oli wakabi nnyonyi ddala naga nti nno because of miseducation olwensonga basomesa bubi nnyo nnyini ddala omwana atuuka n'agwa naga nti agudde ebibuuzo kubanga tayise ebibuuzo byamuwadde ne muga nti omwana musiru nti omwana musiru just because omwana tafunye buna tafunye butatu tafunye mukaaga afunye maybe 3 ne muga nti omwana no musiru ne tubuuza ekibuuzo nti no ani apima obusiru era bawopimira ku scale ki olina okukirigera nti no obusiru obwo bwe baga nti n'abaana ffe basiru bwe baga nti n'abaana baagudde abaana abasiru bali 14 baga nti abaagudde ebibuuzo mbu bagende mu masomero ga tekiniko amasomero galina okuba ebweru ge bagamba nti gasinga aga tekiniko wano baga nti abaana bagudde bagende eyo era batandika selection zitandika nga 3 February paka nga 7 awo amasomero gagende mu tekiniko abaana abagudde abakoze obubi ennyo 14 naye ani asetinga kibayita okugwa okwo asetinga ebibuuzo yogati nno aga nti omwana w'omusiru apimira ku level eyiwe gyakulekedde nti opimira ko nti omwana w'omusiru kumbe omwana w'omugezi mu bintu ebirala byalina okuba nti akola singa oba ozudde kyalina okuba nti akola kyo kibaga nti weddi ekyennyanja n'okiteeka ku lukalu n'okiga nti notambula okuva wano okudda wali kiba kyakaze dda so kiba kisiru naye kibeera mu mazzi kiba kigezi nnyo boddira omuntu n'omuteeka mu mazzi wansi kubanga siga yakulya mutagamanyi era ekinyonyi bijja museke bege nti nolaba n'omusiru naye omussa ku lukalu ajja kutambula bulungi n'okudduka-dduke asinge ebintu biyitirivu nnyo nnyini ddala muganda nga tuyiza isai time tubenga tuzuukuke
nawulidde nyiike kyasuze kinnumanya ekintu ekyo kigambo ekyo. Selection z'abaana zawedde ku lunaku lwadde lwa kutaano ne balonda abaana abagenze mu secondary senior 1 naga bakendeeza ne ku bubonero, naye mu kendeeza obubonero mbwana bakoze bubi bakoze bubi nnyo nti abawala basinze okukola oluzungu bafuyita oluzungu muganda wange. Naye ekyennaku ekyankwasiza ennaku kwe kuŋŋamba kwe kulaba mu figures ez'abaana baga ebitundu 20 ku 100 abaana bagudde emitwalo 14 mu 4 mwana mu 6 mbuno tebasobola kubanga bagenda mu secondary senior 1 ekitegeeza bagende mu kye bayita technical institutions era butereevu nnyo ne baziwa noziwa zibalina okuba nti bagendamu mbu abaana abagudde abakoze obubi ennyo mu Buganda region balina kuŋŋaanya wali selections zijja kubeera ku Gombe Community Polytechnic, eri mu Northern waliwo Bobby Community Polytechnic, Western Region bajja kubeera mu Kakiika Technical School wali mu Mbalala City, Eastern bajja kubeera mu Mbale Community Polytechnic. Bwino bwekyo programu yafulumye nti abaana bakoze obubi ennyo bajja kubeera awo. Baana mwe kamba otegeeze abagenda mu tekiniko zino mwe musinga amagezi, mwe musinga obutayagalwa ku nsi kuno n'ensi ezateekamu kye bayita education system eri eyogera oluzungu ennyo nafueta oluzungu nemudda n'abatamanyi luzungu ne musekerera. Mwe musinga obugezi kubanga yemwe mugenda okukwatirira ebisebe mu maaso ebyenkya nga mulina kye mumanyi ekya hands on, so tebamalamu amaanyi n'akamu n'akeddagala. Tuvaawa kuba twogera ebintu bino munafu atuwuliriza. Tetunatandika programu nkyababuuzaako kyababuulira ekigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira mwe tutambulira bwetyo bwe tuli nti education system kasaba bina bagikwata buli kimu nekyo kiri turned upside down. Kakati olunaku lwayo munafu atuwuliriza owulidde oluyimba musajja ng'agamba nti mu ggwanga lino eggwanga bino wetujjidde ku mpewo olunaku lwaleero nga batali mu kuba nti betta mu ggwanga lya DR Congo, era bw'otunula ku nsalo kati abonyi b'obuddamu ne batandise okuba nti badduka. Abayeekera ba M23 basazeeko dda bamaze okuba batwala kibayita Goma, kabage bajja Bukamvu bajja ate mbanyize nnyo bamakinga ne Kinshasa ne bagitwala. Akati muganda nga tuliriza tudde mabega luli mabega mu biseera biri. Omwaka gwali gwa 1879 omwezi gwali gwa 8 bulungi nnyo nyini ddala. Omusajja amanyiddwa nga bamuwa n'ekitiibwa ekyassa kubanga yali mutuufu nnyo mu kubba ne mu kugeta ne mu kuba nti asobola okuba nti aketta. Henry Morton Stanley bamuwa ekitiibwa ekyo kyassa naga ati no Mbungereza ekitiibwa kyassa bakikuwanga ng'otuukiriza emirimu gye bakutumye okuba nti okituukiriza bulungi nnyo nyini ddala. Kyaleka kuba kiweebwa abasajja abagenda mu maaso nga babega, abasajja baleka okuba nti babba, abasajja abatandika okuba nti babbira Bungereza ng'Obwakabaka. Mu biseera ebiri babbanga munnaffe ne bateeka kibayita obunyaguluzi bw'oku mazzi ne kuki kiva nti nno omubbi omulungi ennyo n'abakyala Bungereza yakuwa nti bayita buccaneering certificate ekulaga nti nno ono waakabi nnyo mu kubba era certificate yajjako ekitiibwa ekimanyiddwa nga ekyassa. Kakati Sir Henry Morton Stanley kimuweesa ekyassa kiki yali mbega mulungi nnyo nnyini ddala era ng'ono yali agenti wa Kabaka amanyiddwa nga Leopold owookubiri eri mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Belgium, era ng'oyo nasindikibwa najja mu mwaka gwe nkutegeezezza n'atuuka wano nga ze bamutumye genda mu Africa olabe Benson oba obwagubiri oguli mu nsi nga Africa. Twetaaga okulaba bya bugagga ki ebiriyo byanina okuba nti ntwala nga nze Kabaka w'Ababirigi Leopold okubiri yamusindika atekamu ensimbi ajja atuuka kuno ayingira mu Congo agitumya yonna agirambula, si Congo yokka n'amatwala amala gonna adda atwala lipooti nti babe ekiri eri muganda wange ekiri eri gold tin coltan ebyobugagga byonna by'omanyi bali owuliddeko bayotegeddeko nga biri mu ggwanga erya DR Congo ne kusimazinga Africa. Abasajja bajja olwo jjukira tuba n'abantu baffe, abantu baffe tubeera nabo babeera ku mawanga gano gonna babeera mu nsi zonna ebyaddala nga bakola ki nga babeerako nejjukira obeerawo ng'ate olw'ekyo bugagga kakati kitegeeza nti nno oli akusanzeeko mwina okubanga
mutuula ku mmeeza muteese mugambe nti noowo waye awo olinga lwekibugaga kyeneetaaga osooka okuvaawo nenkifuna abamu ne bagaana abagaana baye bakola ki muganda ng'atuuliriza tulaba kati olutalo kaseera kano kennyini abantu bali mukuba nti balwanagana obadde okimanyi nti nno ye ŋŋendawa kansooke nkwaniriza mu pogama eddwanga ekiri emabega mawulire basabo ne banyabana te abatuuliza abalungi ennyo nga bulijjo mmwe abatuuliriza omulangira kalema gegange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kakati nno muganda ng'atuuliriza bw'oligambo bwe bityo kkiriza obagaana amatwe nagampa bubwi tutandike programu nate olunaku lwaleero program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kakati muganda ng'atuuliriza ekikulu kikino mbadde nkutegeeza ti nno abasajja olwajja wano kusemazinga Africa baleeta ebintu biyitirivu nnyo naye nga basangawo kye bayita resources ebyobugagga biyitirivu nnyo ate nga bannannyini byo tebali willing kuba nti babita oli waba kusanga ku kibanja kyo nga toli willing kuba nti okivaako olyagga nti woolya wansi wa kye bayita gold nga toli willing kuba nti omuwaayo okujjako nga kusasudde naye nga tazze kusasula akati ebiseera omanyi Leopold yatwala eggwanga erya Congo natta abantu abasukka mu bukadde 20 nga bagamba nti nno mu kibiina we baali mu Congo mwalingamu amasanda aga palaago ate nga pala oyo bamwetaaga okukola industry ekola emipiira ali emwetaaga si kyokka nga waliwo kyebayita embaawo si kyokka waliwo kyebayita gold kamanyi ngaokuba ni basima ebyobugagga ebyo ali nga bisima byenyinyini baali bantu badyera Congo kubanga bafuuka property ya musajja nga ganno yagigula yagigula te ku banne wabula nga yeekwatawo bwekwasi but anyway nga tuvuddeawo ne tujja twali mu biseera ebyo ebiseera bitugenda tino byali biseera bya ebikadde ebiseera ebipya bibino oli oba tayagala kuva ku ttaka lye nga waliwo ekyobugagga tayagala kuva ku ttaka nga si gavumenti yemujje kuba gavumenti ye kujjako mu mateeka webanga gavumenti yo tojja kugenda nojja kukola ojja kudda ebbali abamubende sima gye muli ojja kudda ebbali gavumenti egende mu maaso egambe amateeka tugayisiza ekyobugagga kyosanga wansi w'ettaka si kikyo kya gavumenti oba kya ggwanga lyonna bakuzza ebbali ago mateeka naye obanga mugwira yajja okuba nti akugjawo muganda wange wulira kye baakolanga bwetutaba lutalo entalo bakuliretinga kye bayita olutalo ne wabeerawo kye bayita olutalo lulisinziggu ekyalo kyammwe ne bawabawo okulwanagana kuli okw'amaanyi okulwanagana okw'amaanyi abantu ne mukuba enduulu tugenda kuddawa ne baga nti ate mweraliikirira ne basetinga ne baleeta tenti baleeta eddagala baleeta emmere naga nti no mugende mu kampu y'egindi ne basetingawo kampu ne mudduka mwenna ne mugenda mu kitundu ekyo abamu bayinza n'okufa abamu abantu abamu babadde batta okulaga collateral damage mulina okufa okulaga abantu nti tuli siriyasi ne mudduka ne mugenda ne muva ku kyalo ekyo ne mugenda ne baleka okuyiikuula bye bayiikuula byonna ebiri awo mugenda okuddawo babasibyewo n'olukomera baga ekifo kino kiri under security ngeri state nnyo yeekuumawo njogera si bya wano njogera bye Congo muyinza okunkwata obubi akati ekyo kibeera bwe kityo then ekirala kye bakola kye bakolanga bakola kye bayitanga obulwadde bwe twogerako naga nti nno entalo bazirwana mu mbeera nnyingi nnyo waliwo eri physical waliwo eri chemical waliwo eri emotional waliwo bwe zityo kati yose bakola obulwadde babaleeta mu kitundu bappa ne kisooka kitta abantu basooka basanawo abantu ne badduka mu kitundu ekyo bwe baddukawo ne bakikalantiininga olumala kikalantiinga ne basooka basema ebigagga ebiriwaawo ensi nibanga etambula bwetyo omunaffe atuwuliriza kakati nno bw'oba otegera ekigenda mu maaso ku nsi kwe tuwangaalira olaba ekigenda mu maaso ku semazinga Africa naga nti olina okubanga olowooza emirundi ebiri ekyo kyonna nakigamba dda emirundi ebiri girowooze ogende nti no ki kye tuddako ki ekiriwo era tulagawa mu mbeera bwetyo kakati nno omala okukola obulwadde mwene mudduka emisee mudduka bulwadde bwobubuze oluusi mwesibira ne mayumba kye bayita lockdown naye nga ate kiri eri gyotokiza kugenda muganda wange abasajja bayiikula kakati twaliwa nekiri mu nsi yaffe ku mulirwano wano ku mutyala Congo abayeekera ba M23 kati mu kitundu ekyo kimanyiddwa nga ekya Goma ekyewunyisa nti abantu basiba ebintu byabwe ne basenguka ne bagenda naye ngaawo okumala emyaka n'emyaka bane basimawo ebyobugagga tebiggwawo Katonda ninga bakuwa omuggo okuba ebyobugagga kubanga era tebalifuna mirembe mu ggwanga erya Congo okujjako ng'ekalidde ebyobugagga bwekitabeera ekyo tebajja kufuna mirembe tekiri yokka eyo
olutalo olugenda mu maaso kati oluwulira oyinza okuga nti baagala ki kumbe yebbagwa njemaze okuba nti enkuwa mu ggwanga Uganda batugambye nti nno twafunye ekirwadde ekimanyiddwa nga Ebola. Sijja kyogerako nnyo baga Ebola kyetwafunye ekirwadde ekyo kiva Sudaani mbukyasookerwa nga mu Congo tekinajjayo kyatandikira Sudaani mu 1967. Ekirwadde ekyo bagamba kika ekyo manye Ebola bagamba nti atambuzibwa ebinyira enkima primates ezo zezimutambuza nemuzirya nemugira ojja obwongo buno bwetusoma mu kiraasi n'obuteeka ebbali n'oleeta obwa bazadde baffe ne bajjajjaffe ne bagamba nti atambula nnyo ewali ebisolo bwe bityo. Osooka newebuuza ekibuuzo n'ogamba nti no mu Sudaani ewali eddungu okuva edda enkima zaali luddawa. Naye batugambye tulina okuba ntweraliikirira nnyo nnyini ddala kubanga omusawo yafudde Nansi myaka 32 ekyoboku yafidde wano mu ddwaliro Mulago n'olwensonga mwekuume. Naye gye bavuddeko emabegako luli saali kyogedde kino naye twafuna eddagala good enough erigenda okuba nti ligema. Twalifuna nga tekine badukawo eddagala eryo lyaliwo twalifuna balituwa wano. Nakola program nembagamba erya mpox eryajja nerya Ebola lwali tufunye wano. Wajjukira program gye twakola. Bw'obanga ogeze mu maaso newekkanya naggamba ekintu kimu kyolina okuba nti omanya. Olina okuba nti omanya ebise bya COVID-19 tanakuba nti abalukawo nga tanakuba nti abalukawo COVID-19 tebannateeka ku muggalo nga vaccine efuluma eri katale nga n'ensi zange okuba nti zagifuna dda yona kigamba dda nga ne patent yafuluma dda ng'ensi zigirina naye nguba tezimunakuba ki kubalukawo. Sibe tuli ffenna katuveewo. Mukwano gwa munywanyi wange yaŋŋambye yagamba wano yali ani Raymond yali Kyanja yampeza message uli n'aŋŋamba naye obudde wali bugenze nagira message late. Waliwo movie gye bayita film gye bayita Genius Club eyo firimu eyo nungi. Yagamba nti abantu batestinga IQ yo intelligence conscience yo omwotegera otya. Kati bakuteeka mu ruumu omusajja yagenda n'awamba bakagezi munnyo mu nsi ng'agenda batunya kibayita IQ magezi kyenkana ki IQ eno naye ng'egi yajjamu bino bitulaba kati obudde buno bali mu tutestinga bakola tukola PLEUCEUSE mubawula abagezi n'abasiru kinagambye ekyo. Kati IQ test eyo mu kujja bwe kutyo ekyo baaliko kiri kimu. Waliwo balina okukola bateekateeka okukola ebintu ebyenjawulo, waliwo bateeka okukola ebintu ebyenjawulo. Ekyo nakyo tulikyogerako mu maaso eyo. Yali program, that was a program gye tutambulirako nayo olunaku olwaleero. IQ eyo egrading abaana, egrading abantu, ekimu ku ebisinga okunyiiza mu nsi muno. But anyway, bwana Raymond Kyanja yaŋŋamba message eyo ku movie eyo gyali anyonyera movie nga ga firimu eyo omusajja omutujju yefula omutujju nawamba abagezi abasinga IQ baga basinga okusigira mu ggwanga ery'Amerika. Naga nti ayagala kutegulula bomu, nuclear bomb agikube bonna abantu babiri nga basaanawo bonna banuka ebambi nnyo. Nabaga nti nno yabateeka mu ruumu emu baga bakuŋŋaanya buli mugyali bamuwamba ne president yennyini nabateeka mu ruumu emu n'abagamba nti wema musinga amagezi mu nsi yonna mugenda kusolvinga ebizibu by'ensi eno. N'abuuza ebigambo ebyenjawulo lisookuba bitaasa ensi naga buli maaso okuba nti buli omwala b'emovie eno eri online, by the way it's free. Movie eri free online kweri njirina movie njirina movie nungi nnyo nyini ddala nti ekulaga nti ekimu ku ekyo ekyokulabirako omusajja ono ebibuuzo ng'abuuza abantu bano bamaze okuba nti awamba. Yababuuza ebibuuzo naga naye mu Genius Club eno yabuuza nti no kiki ekiviirako ebizibu mu nsi eno yonna.
naga ntino webanga ebizibu biyitirivu nnyo bwoba okuŋŋanyiza bakegezi munnyo mu nsi muno basobola okujja ebizibu ebyo. Omu naga politics nti ye babanga politics is the cause of all world's problems. bwe byabufuzi babijjewo babikole batya? Capitalism, racism, kususa mawanga biki ebizibu by'ensi eno bivaawa. Naga nti nabamu naga nti nno singa ebizibu ebicreatingibwa mu nsi muno mubimalawo ensi abamu bajja kugwa. Ne bagamba nti nno singa ensi ziteeka ssente mu kujjanjaba kansa, ensi ne zisala mu kye bayita okuteeka ssente mu ntalo, if you cut the funding for wars, kitegeeza pharmaceutical industries ziba zigenda kufa zonna nga tufunye eddagala lya kansa. Okitegedde? Kitegeeza ku makya olunaku lwaleero oba okukeera ku makya ne bagamba tewali bulwadde. Amakampani gonna agakola eddagala gaba genda kusaanawo kuggalawo. Bwe tukeera ku makya tewakyali ntalo mu nsi yonna. Kitegeeza nti no kampani zonna ensi ezidipendinga ku ntalo nga America ziba zigenda kugwa ziddeyo mu bwavu. Ne wewuunya nti ensi mwe tuwangalira nti basketball player omusajja azannya akapiira, azannya basketball, azannya omupiira mwaganyu Manchester Arsenal zizannya wali omusajja n'otunya omusajja azannya eddakiika nkaaga sawa namba sawa namba dakika 9 eddakiika 9 ez'omupiira sente zaafuna mu wiiki nga mpitirivu nnyo zisinga omuntu munnasayansi alina okulowooza, alina okukola ki zaafuna omwaka mulamba omwezi mulamba. Oli azifuna omuzannyi w'omupiira abazannyi 11 ne liifali basamba akapiira ne bakwata obwongu bwaffe ne tubalaba eddakiika 9 ne ziggwako. Awangudde yekka ne bamwa ekikopo n'agenda ewaka naye n'ogenda waka ng'oli satisfied. Tuli programmed bwe tutyo. Kakati omuzannyi oyo sente zaafuna wiiki emu yokka zisinga munnasayansi alina okulowooleza ensi eno zaafuna omwezi mulamba. So nabuuza ekibuuzo walikoze ekyo singa ddala obadde dictator gwe kenyingo oli dictator. Abantu baffe yaga nti abantu baffe banguwa nnyo okugamba ekigambo nti RIP bw'oba ofudde, banguwa nnyo okutayipinga. Naye gamba omuntu ti guli mulwadde yeetaga mulaba yeetaga Katonda ogenda omulabeko. Abantu batunya nnyo okufa mangu nnyo. Bw'ogamba omuntu nti you know what, munno omulwadde yeetagayo 10 yeetagayo 1,000 tajja kiraba wadde omukubira kasima omugaa nti ng'olina obulwadde omuzzamu amaanyi. Naye wamala okufa bw'ati bangu okuteekako RIP osiiwe gento nalabagana nate. Zaala akola sente mpitirivu nnyo nnyini ddala esobola okuliisa ensi eno enjira gye tulimu. Naye bubuuza ekibuuzo kimu, lwaki ddala abantu bagamba olinga? Abantu bali busy, ensi eri busy fixinga symptoms instead of the real problem. Kakati yebinyigiriza ensi nti tuli busy twagala ddagala lya kugema COVID-19, twagala kugema Ebola, twagala ddagala lya kugema musujja gwa nsiri, nyate mu kifo ky'okunoonya eddagala eriguwonyeza ddala. Ebigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangalira byebyo. Weguli erimbadde ndaba ku makya, actually week eno si ku makya leero, week eno ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi gwennyini, that is okwosa eggulo 3 January. Kampani ezimu ku ezo ezitambuza n'ezikola eddagala emeddwa nga Teva Pharmaceuticals yakurashinze ku lunaku olwokusatu. Share za kurashinze lwaki? Gyebadde etunda eddagala, wulira, ebadde ekola eno kampani ebadde ekola badde bagamba nti erina capital wa billioni nga 2 eza dola. Ebadde ekola kibaita milioni 5 eza dola buli lunaku. Yo trading volume yaayo abagula shares oba mu kimanyi stoko. Ne ku stoko yagudde lwaki?
baga eddagala lyebakola terikyatambula, abantu tebakyalwala. Abantu tebakyalwala. Teva Pharmaceutical Industries Limited abantu tebakyalwala, yagudde ku lunaku olwokusatu. Sibe tuli ffenna bannaye benjogera mbiwulira. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Waliwo abantu abalina okuba batwesonyiwa ebyaddala. Akati muganda ng'atuwuliriza tuba tusimbudde ffe wamma. Kakati mbadde nkugamba ebintu bino wammanga obiwudde bulungi nnyo nnyini ddala muganda ng'atuwuliriza. Kati bwodde byagudde mu America, Trump okuba nti yasaze yaga no funding bagira bayimiriza okuteeka ssente mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna okumala emyezi 3 ennaku 9. Ensi yonna endako okukankana ntaba taso yasazeeko semanya abakozi wane Uganda, ebitongole byabulamu mu nsi yonna bigamba bitanze okuba nti bikankana byonna bikankana. Then tuddeyo ku kiri gwe awuliriza Behind the News. Nagamba nti abasajja bakuyetinga ekizibu, batonawo ekizibu, then ne reaction jeri ne bateekamu ssente okufundinga research, ne bafuna reaction, then ne bajja ne solution. Kakati kkiriza obagaana maze okulaga nti oba kampani ezikola ezifatanimbuza eddagala zabadde zisanze okuba nti zo ziggalawo, zisanze okuba nti ssente bikola eddagala terikyatambula, abantu tebakyalwala. Kitegeeza kyekyo nti kitegeeza health system yonna ebeera egenda kugwa eggweewo. Kakati naga nti wegenda nnyo bannabyabufuzi etteeka ne mulimu ya programu eno ne Trump nabyabufuzi, so mugendera nnyo bannabyabufuzi woogera ekigambo naga nti yiiya, lowooza, fumiitiriza, ogamirwa kijja bwe kityo. Kati osikigamba nga mulanzi wabula nkigamba nga munabyafaayo munoonyereza, era tube tujja tubyogerako ebintu bino wammanga nti subira ebintu bino wammanga. Kakati nti bagambanga nti seere ziwedde mu byobulamu, subira ekintu kimu nti kkiriza obagaana mugafuna endwadde endala zigakubalukawo, endwadde zo kasa zibalukawo nga bata ssente okuzigema, okuzinonyerezaako n'okukola ebintu ebyenjawulo. Simanyi tuli ffenna noti 7 9 ebisingakaawo tunabyogere tuli ku mpewo wano kubanga tunabyogere nnyo mwezo gambwa ate biki tuvudde waawo wamma noti 7 6 noti 7 noti 2 kojja kuba nti oyitawo twenga tuwayamuko naawe ate wakinedda bino bintu byasi byakuleka muganda wange wamma hela muganda wange mulangira sebo nkola musiza nange bwentyo sebo nkwebaza emirimu weewaawo mukwalo gw'okutesa kwa mukama Gideon nsanso okuwulira badde ntunuulira ebyafaayo by'abajjajja ba Trump ne kitaawe munnange nabo tebaali Amerika sebo bajja bujji jjajjaawe yajjira mu bbaasi kakati Trump bw'akola bw'ati tebakikyamu nnyo sebo naye ekirala kyenkozeeko okunoonyereza bannayuganda tulina emitima emibi. Gideon yabuuza mulangiro waaye gwe ebyo birina bwengaana okubikulaga oleeta abazungu ewange. So bannayuganda twekube mutooki tuve mu bujinga bwekikula bwe kityo nga bwekiri wano otwala omuntu ku mulimu ate akulimirira gwe bakugobe yasigaleyo. So omutima ogwo tetumanyi tugenda gutuusaawa. Naye wale yange weesinga okubeera bwana mulangira nga maliriza abasajja bano bwe batuuka ku level nga bali kutoto control kijja tuyisa bubi nga bakutte ku mmere n'obutaddamu mulangira kukwata ssente mu kooti yaabwe. Awo simanye abakulembeze ba Afirika bakyogerako ki ne Trump akola byayagala tetunaba kuwulira bakulembeze ba Afirika nga bo batuula ne babaako gye babugamba tunaabeererawo nga batalina taata waka kanzireke bali kuwuliriza bali nnyo. Okay, kekaseera tugamba tuzukusa abantu naye bakulembeze balina okuba nti bazuukuka balina okuzuukuka kkiriza obagaana. Oli agamba nti agenda kugema malaria gwatalina kyokka gwa omaze n'emyaka 3 tonoonya ddagala. Good morning Mr. Kalema, wambede Ivan born of Mbale City but I'm in Lira listening online. Okay,
That drug has been circulating wale dagali ampereza bali circulating ku online bagandi bali sindika. They are preparing to send it to school. What is behind these drugs? I have sent it to your WhatsApp number, Mr. Kalema. One day you take us through the Babavanga theory and the Bermuda Triangle. Okay, okay, are they just myths or reality? Because these Europeans play a lot on our minds. Okay, we bali nnyo bali eddala. We bali nnyo bali eddala. Tokubira ku namba yange, namba esineka ku message tokuba. Yokuba nagibawadde eyagundi yoku online. So online abawadde ne studio. Kale munafuati wagambye awusa amasomero gazzeemu nabagamba nti bwotegendereze bwotafeeyo ku mwana wo wala bajja okufaayo ku mwana wo gwe tomufuddeeko. Kikulu nnyo wina okufaayo. Okay, ndagali ogamba lino bulinga buddole bw'abaana ogenda bawulira bulinga buddole bw'abaana. Actually twashogeeko na luli waliwo bwana abantu bwe balya kati abantu bwe balya bulinga eddagala bulinga eddagala babulya naye babukola bulinga buddole kati omwana akalya nga watuka ekiseera bajjamu eddagala ntakyakola kalinga empeke nenga kagundi bu obiti omwana akalya nkawooma nti waliwo kyebateekateeka mu maaso eyo nti omwana bajja kutandika omuwa eddagala nga talitya ng'alimanyi ddalooza nti anuuna kali. That was one of yafuluma mugundi report from the Iron Mountain eyokwagazaamu abantu eddagala okumakinga kibaita community okubeera nga eri sick okulwaza community yonna such that industry ebeerawo. Nze Paul Enamugongo. The problem of the world is one, uses eaters. Neba napo leero oli mu kirasi nnyo po atanso okuddeyo engulu. Ebigambo ebyo byali bya bigambo bya Henry Kissinger ne banne. Ekizibu ky'ensi yonna uses eaters. Era batwabanga ba uses eaters batalina mulamwa kyova batukolyako experiments zenjawulo tufe tugwewo po Enamugongo bwatu bwagambye. Webale nnyo impact wanji webale kuwuliriza munaye ani ono nsaso kuwulira naye nzasingako mugunyamu president oyo omugi yakajja okusangawo ekintu ekingi ate nogala kideoteeko ekiri wakati omuntu okuddawo abantu nobajjako eddagala ekyo ndaba kyamunyo era tekisaanye. Kale webale nnyo ave ku bufuzi endeza ate n'ekirala tewaliwo tuza kuddagala lya siriimu nga teriva mu Amerika wokka. Okay, mbadde mbuuza kale teri ddagala lya siriimu lyemujja mu Amerika baba wali weweeza si ddagala kale oyinza okugira ddagala lya siriimu. Nagamba kyona okuba kyomanya ARVs zakolebwa era abalina patent abalyamu ziri ensi bbiri, Amerika ne Bufalansa. Dr. Robert Gallo mu Amerika, Dr. Luc Montagnier mu Falansa. Abo bafuna 50% ng'amawanga gaabwe. Kachaga nti nno Trump aba yaweze bagati yaweze nagga nti wegendereza okujja kwa bali ku program eno oli munabyabufuzi otegede mugana wange munabyabufuzi banali awa yachega nno gundi aweze ntalo nga mukola mundu muba mugena kuli awa RDC kyeyunese nnyonjo mu ngeri emu abaddugavu gutusinga tetuwulira tetuyiga. Webale nnyo RDC senyonjo kyeyune kituufu nnyo tetuwulira tetuyiga. Sometimes yabuze babiwulira. Good morning brother, nsiima nnyo program eno muganda wange naye bwolaba documentary gyentera okusaba abantu balabeko musanga ebitongole ebituwuddiisa mbubirwanyisa endwadde ezimu ate zitekebwamu ssente companies ezikola eddagala n'ebyokulya ebirwaza abantu. Webale nnyo bamuyise Yahaya Jibeda ali wali Kibuli. Documentary zizo zayogerako waliwo documentary bayita What the Health ne Game Changers. Nzina documentary zezo nzina actually Game Changers ebirabako manya ensi mwe tuwangalira tuli bakita batya bokola business yo nogiteekaawo waliwo okugamba
N'okutanga okufuula ng'okola ssente tulinga bikoko batulunda mu faamu ne gasonga kino kitte atekamu ssente zonna zayagala amamba siibudde nvudde wano budde bumpeddeko bassebo ne bannyabo mubeere bulungi kubanga mwe musinga okweyagala mweka teri akwagala kusinga ggwe kubanga abasajja bayipulaninga dda mbe bulungi mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.